Spasidana akikoledde bafaani be ate ye Dr. Koluthomo anti gabadde maziga gokka ngenda bambi kutuusaako mu maasawo ddwa olutalo lwa Palaso ne David Lutalo anti mukwano sirako gwa kati mbikuleetedde maasawo ngenda bambi kutuusaako Patricia byonna mbireese Bad Black n'amalala mangi gonna ngenda banga kutuusaako naye nga sinnabakwongerayo badde nkusaba vidiyo eno gimpere like ate sobole okuba nga yeeyongerayo era nga nkubaza gwe n'omulungi subscribinga ku Wonderboy UG tidalinge wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye batana kusubscribinga mukwano beera ngu subscribinga kona ku notification bell ayi tubere nga bugire ettekayo mukwano gwasuka ozifuna Hajat Kaloddo onaakulombera edduwa byonna byonna ebyekutte ne bita era nga gwe naagala okulangira bizinesi yo oba akalangu konna beera ng'otukonako ku namba y'essimu wansi awo ate ogenda bbanga oyambibwa nga sikulwisizaawo anti olunaku lw'eggulo yabadde edduwa y'omukulu Muzata oba omugenzi ffenna gwe tumanyi obulungi era nga babadde bamusabira wali amakaage naye nga bambi yabadde ennaku njereere nga bamusabira omwoyo ge bambi kikazi kyatu Koluthomo anti kyakaabye nga kigezaako okujjukira buli kimu kyonna naye bambi tusaba Omukama Katonda ate bambi asobole okuba nga abagumya era nga n'omwoyo gw'omugenzi Omukama ayongera ate okugusaasira olw'emirimu emirungi Sheikh Muzata ge yakolera obusiraamu ate amusasulemu ekisingamu obulungi mu mwezi guno ogwa Ramadhani naye nga tetuvuddeyo eyo newankubadde omugambo gubadde mungi eri Spasidana naye era ye nga omanyi nti alina omutima omulungi tekimusitopinze ate kola byateekeddwa kola era nga olunaku lw'eggulo anti lwabadde lwakutaano era nga Juma bagikwatidde wali eri mu makaage emunyonyo bw'atyo n'agezaako okusaala n'abasiraamu abamu era n'abawaayo kyabawadde era n'abaagaliza ne Eid ennungi nawankubadde ebibadde byogerwa bibadde bingi naye ye anti tavudde ku maini ng'enjogera y'ennaku zino bwegamba naye nga ye Spasidana tumwagaliza birungi byereere era n'ogwo omutima gwe omulungi gwalina bambi ate Omukama amuweemu kyasinga okwagala lwa nsonga obusiraamu n'abantu abalala bonna anti tabasooleredde eyo nga tuvuddeyo ye David Lutalo yabadde ku TVM era nga ye mukwano olutalo lwe wamu ne Palaso anti kyakasirwa akugga nti katandika butandise era ng'ono yamaze n'ayanukula Palaso kwebyo Palaso anti yavudde n'agamba mbu David Lutalo talina lukisa lumwogerako n'ebirala ebisingako awo era nga ngenda bankutuusako vidiyo maaso awo nawe osobole okuba nga weewulirako David Lutalo mukwano bye yayogedde era nga nkujjukiza nti bana babiri music gwe bayimba ate wanjawulo Ndio na budde ate bumuwalana kifo ky'omuwalana okolamu ebirala oba okwanamu emipya ate obudde bw'omala ng'owalana omuntu buba bungi nnyo oba osobola okukoleramu ebintu bingi kubanga buli olaba gw'owalana onyiiga kyemmanyi bulwalabako onyiiga lwaki kati era nze ate awalana nze aba alabye kubanga Katonda buddakika bampa hiiti kitegeeza ojja kumpalana owulira ennyimba ze nga zikuba nnyo olumu omutwe kati bambi ndaba kiba kyabwereere yes gwali wolinga obadda omisinga genda ku Facebook kwe tuli live Lutalo David Lutalo mbwafa kine Palaso ayimba bubi no siri munenya naye bw'olaba nga nkunenyeza manya omuyimbi yenna ayimba obulungi ayimba obubi yeyekka wendigambako kyendabye nga tekiteredde ayimba obubi bw'olaba nga nkunyeze ntwala ku poliisi namwanje nsobola okufuna ku budde kyetegezo kitegedde nnyo nti ngenda okukugambako nga nze nina ekinnuma saagala talenti yo efiire awo omanye ebintu bino tebyava mu kwogera obwogezi bintu byetaagamu ebintu eyo nga tuvuddeyo ate ye Bad Black anti yavuddeyo n'agamba mbu Patricia ebintu by'okugyamu olubuto ate si bya buli omu naye mukwano tufaayo tukusabira obeere bulungi ye ku Bad Black yatutegeeza n'atugamba mu Patricia anti yabadde aggyamu olubuto ate kwe kumuddusa mu ddwaliro newankubadde abageto kids we baali bateekayo ku Instagram tebaatubuulira nsonga lwaki omwana yalwala naye nga ye Patricia ma tukusabira tokole ki ate obeere nga obeera bulungi nakutuusako wano emboozi ye
what's my management planning for me, chino where really, but ye time kati okubiteeka in action kati no manya nakola bukubirire because I'm not going to school anymore in high school, shooting for university. It's the way my future when I grow up. I've always looked at journalism, journalism, whereby I'm working in one of the biggest TVs in the world. Then I teach so those in chitu chenjagala simanyi wakisoboka naye mpira kinene whereby I can travel around the world, meet different people, celebrities, n'abatali celebrities, go down in the ghettos because I know abeerayo abantu who always have voices to bring out naye nga tebabawa chance, talents kuganga kiri too wide nga kinene. So that's what I'm looking up to. Obugambo bwange obusembayo eri bayizi bannange, the Form 6s abali okula ebibuuzo byabwe right now, it's our time to shine. The teachers have done their job, so it's also our time to show them what we got. Naye atirira toweerabira ne bw'osoma ekitabo n'otusulamu n'okola otya, always remember tusaba Katonda kuba yekka y'amaanyi. He has the right to make you forget byonna by'osomye n'okujjukiza n'ebyo by'otaasoma. Magic things happen. Magic happens in your name. So tusabe mukama tuwekwate ate bwe mwasabire ku munne tweyagala. Natona abudde ate bumuwalana. Kifo ky'omuwalana okolamu ebirala. Oba okwanamu emipya. Ate obudde bw'omala ng'owalana omuntu buba bungi nnyo oba osobola okukoleramu ebintu bingi. Kubanga buli olaba gw'owalana onyiiga kyemmanyi. Bw'olaba n'omulabako onyiiga lwaki? Kati era nze ate awalana nze aba alabye kubanga Katonda budakika bampa hiiti. Kitegeeza ojja kumpalana owulira ennyimba ze nga zikuba nnyo olumu omutwe kati bambi ndaba kiba kyabwereere. Yes, gwali wolinga obadda omisinga agenda ku Facebook kwe tuli live Lutalo David Lutalo mbwafa ki ne Palaso ayimba bubi. No siri munenya naye bw'olaba nga nkunenyeza manya omuyimbi yenna ayimba obulungi ayimba obubi yeyekka wendigambako kyendabye nga tekiteredde ayimba obubi bw'olabanga nga nkunyeze ntwala ku poliisi. Namwanje nsobola okufuna ku budde kyetegezo kitegedde nnyo nti ngenda okukugambako nga nze nina ekinnuma saagala talenti yo efiire awo. Omanyi ebintu bino byava mu kwogera obwogezi, bintu byetaagamu ebintu oyo avudde